Olugambo mu Kyenkya. Kozi Evelyn Lagu abadde ayimba ali mu Zubayiri. Ali mu Zubayiri. Goli mu ki? Nze ndi mu Aromatic Entertainment. Byebyo nno. Kale twongere omusabira Evelyn Lagu namubalagako luli nga embeera. Gyalimu nga sirungi. Naye olaba bwe yali ku kkono nnyonnyola bulungi kyolaba. Bannange embeera mwali bambi. Tutera okubeerako naye mu show ze tubeera nazo eyo. Najja bambire n'aperformingako n'engolaba akalubirizibwa embeera mwali. Naye kyensinga okwebaza ku mutabani we talekeredde maama we. Buli wamu abeera naye. Bannange buli omu alina kyasobola okubanga ayambako ku Evelyn. Tumuyambeko abeere ng'atereera. Ebifaananyi byolaba oyo omwami bamuyita Juma oyo gwolaba kakati akola ku Muganzirwazza. Ekyo kiri nti waliwo ekivvulu kyojjukira omwaka oguwedde ekyakirina okubaawo ne bagamba nti Evelyn Lagu ne Zubayiri family babosa babanjibwa ssente ez'obupangisa ku kizimbe ekyo. Kituufu. Kakati nti ne batazisasula so ne basazaamu ekivvulu ekyo like venue ne bagibagaana okujja access ng'okujjako nga bakoze eki nga basasudde kati bo nga bagamba nti basasula bali bagamba nti ate musasulanga. Kakati omukulu ekyamutwazizza poliisi y'e Katwe yamukutte Gyenvuddeko wiiki n'abuuzibwa era nga bakyamubanja ku ssente ziri kuli okwo kiri kirala kyekugambye ekyokugira kati waliwo ekirala eti kyavaamu nti waliwo omusajja bamuyita Perez Mulebe yali akola ne babosa abazubayiri kati oli bwe yaggalirwamu nti abantu babeera ku ddagala lyabwe teyasobola mulikozesa agenda okugulibwawo nga embeera gyalimu nga tali bulungi n'agenda n'aggulawo omusango kati kwe kwatolo nti yamulemesa okubeera ng'afuna obujjanjabi mu budde kandi teyalina budde like teyalina time teyalina freedom so yatwaliddwa ne ku kooti oyo n'avunaanibwa ku misango egyetoololera awo ku ebyo nga bwe tubinnyonnyodde emakindye ebintu bya Evelyn Lagu naye nze ndowooza yalikkaanyiza abazubayiri balikkaanyiza ne Muganzirwazza kiki ekiremesa really indeed kiki naye bali bagamba twasasula bali bagamba nti mukyabanjibwa gwokimanyi nti nno ogwo omusango mufunwa n'ebweru wa kooti ne mugwennyonnyolamu ne muga tutuddeyo omulamuzi tumugaye kiwedde badde nsuubirira gwe mugaso gwa receipts nti omuntu waba asasudde aba ne receipt eraga nti asasudde kati bali bagamba nti twazireeta bali bagamba nti ate ezo era zibulako kati babenye ekitegeeze baba balina okwesootinga bonga bo babiri nannyini kifo amawulire ga Jammie Culture eggulo omuntu naŋŋamba nti Jammie Culture ebipya ku bye twayogedde ku Jammie Culture sitoola engeri gye yayambyemu tugenda bibanyonnyola olinawo tugenda bibanyonnyola mu maaso kati tusooke tulabeko ku bakayimbira baffe wadde waba nsuubiza bwe twagambye eggulo nti tukola ki tubaleeta kakati abakulu bano nga bemumanyi bamaze emyaka mingi mu nsiike ya drama ne theatre ate theatre bannange theatre oba tukole ki theatre eka ne theatre teyaligenze kati tugenda balaga abakulu bonna twabasangayo ekabowa mu maka gaabwe Charles James Senkubuge siyaasa era ddala siyaasa nga omuli omusajja alimba ekigambo siyaasa kitegeeza omuntu nga sigamba nti alimba bayiza ngamba akuyega oyo omukyala bamutegedde naye tujja mutuukako bannayiraba omukyala oyo amanye ebyabakayimbira amanye omukyala oyo wali mu booth nga tavaawo awo ku Pride Theatre kati omukyala oyo n'afuuka omuzannyo w'amaanyi olaba oyo maatha bawangalidde mu kintu kyabwe tulage Senkubuge oyo Andrew Benoni n'azannya ebyobutemu omanyi nti nze namumanyira mu dube nasookera mu dube atasasula boda n'agamba nti Senkubuge yanga nti ekinsinga okunewunyisa twali tuzanyidde emyaka mingi naye ng'abantu batumanyi naye bwe twazannya ku Bukedde ne batulaba ate abantu ne babanga batatulabangako twalinnya ebyo byavaamu oyo Kibuuka okwagala omukuba kozi agamba nti baali tebatulowooza nga tukuba naye bwe batulaba ku Bukedde nga tuzanya ebintu ozanyanga omutemu kati oli n'alabira ddala ng'oli mutemu naye mutuufu nga byamuzannyo nga Senkubuge okuntuuma siyaasa ng'akuba siyaasa naye ng'ate simulimba ekitegeeza erya siyaasa baalimuwa buwisi ate baalimubatirizawa naawe balimuwadde mu byakola kakati katusooke tulabe Kibuuka byanyonnyola nali nirabire nange nazannyako mu Bakayimbira Kibuuka yeyaziza n'agamba n'okugamba Robina Ssanyu Mweruka yali mu Kayimbira ng'omanyi abantu abali mu Kayimbira Seeguya wazannya mu firimu ki wamanyi
olaba weerabidde olaba weerabidde nti wazannyamu nazannyayo katusooke tulabe ekibuuka kale sebubuuza seguyo twagaza kife nange ono yali memba waffe temumulabira awo twamuwandiika ne bwomulaba yeyagala bwati yasooka mu Bakayimbira naye tayagala kukyogera tokyogerangako ku mpewo olwaleero nkwata bulungi nnyonnyole olwaleero nkiddamu nti bwe nava emakerere 2 nasooka mu Bakayimbira era ne research project yange nagikola ku mwami Senkobuge engalo ez'amaanyi naye saadi zati nga nze kane katongole omutongole yatwali awo abantu abaali bazanya oku mu Bakayimbira oyinza obbamalayo tusobola bale mutubulire Ndawusi naye azanya ku mu Bakayimbira omulangira Ndawusi naye yali ku mu Bakayimbira n'avaawo tumuyamba n'akola ekibiina ekirala Pride Images yalinga nasale ya Bakayimbira mu Pride Images mwe mwali Leila Kalanzi mwe mwali Muvawala mwe mwali Aisha Kyomuhangi nga gye bava kugatwala banga bangi bali interested yani omusomi wa mawulire mu Bukete ani asoma ani super ni ozirida gwe mulina Robina Mweruka yali wa Bakayimbira sanyu sanyu Mweruka nga sikiwuliranga kimubuuza oyo yali memba waffe nga kawala katono kato sikiwulirangako ensula namulanda ye nga asula nabwebajja era nga emanzi nayo nze muzaayo okirabye kati ntegere bangi nnyo lyasomera ate Farida Ndawusi of course oyina buli kati akyali era jja bwobanga tolina bikutwala birala ojja mulaba eyo ndooza gye yasinkana Ndawusi ne mukamuwanga kato kazibuli obufumbo kyebuva bwakalema nga tekabitegeera bwamulema ebyo gobimanyi nawe totuddeho ebyo gobimanyi nabakozeemu n'olugambo nga buli omu asaba mudde divorce ate nga buli omu aganye kati nze byenkwatirako wabyo gobimanyi ojja banoonya naye mulinda katono ajja ntegeeza gwe kitaabu ate nga buli omu aganye nga buli omu asaba ate nga buli omu aganye Ndawusi asaba Farida bawukane aganye ne Farida asaba Ndawusi awukane nga naye aganye ogwo muzannyo kati ogwo muzannyo kiki kyewali ozanye nekikukubulako kukubya Haji Bumaali naye nga Haji Bumaali yajja luvannyuma ogwasooka yali lusozi lw'Abatulege nga nzanyanga ganywera abantu bankyawa nnyo era lumu bansanga nga tuline mwami Senkuge ne Mwai Matovu tulinayimira nagani ate bano batambula n'omutemu nga tebakikkiriza nti omuntu eyali ayagala eyabatisa ate kati gwe batambula naye netuzanya omuzannyo omulala baguyita ekijjomanyi the mosquitoes yali joint cast batukuba amayinja ku stage Nakivubo nze ne John Segawo Medinsiriku n'atwegalamirako bwati nozangaloza ndiye tegamukube nga abantu batabuse mbulwaki nga pati zetuzanya abantu zebakutte omubabiri okugamba nga mbi ngala naye oli wanyiiga that means kyobadde okola okituukiriza then tabu negira ku byansi ebyabukedde yaleeta byansi wali ku byansi nga nzanya nga Haji Bumaali tebakyagala abaisiraamu ekifo ekyo kyabayisa bubi era nga tebakikweka newolabona nga sikikweka nti bo nga tebakikweka oli nga kubira essimu nakugamba nti otwagazaaki nze Hasani ndi wano ku muzigiti Wandege yajjangu twogere oba oliawo omulala nakukubira nagamba nti totuveeko ojja kufuna obuzibu oba oli omulala nakukubira nagamba nti nze Sheikh Gundi mwana wange tukwagala nnyo lwaki ebintu bino tobivaako nembuuza ku bannanga bamu bemanya batali venerable abantu nga omugezi Mulindo Muwonge Abe Mukiibi baku simu yange mukafiri gondagaza nayogera ebigambo n'oluvannyuma nayo era esimu negivaako ndakika 2 naddamu nankubira nga kibu obadde ki mbandi awo Ashirafu Semugere nankubira esimu nangamba nti bakubuuliddeko mu muzigiti nabadde Wandege yababuulidde ku ggwe
waliwo omwanya nazzeere Dorothy Sebudde balewo naye nga nkubidde nga mutabani we naye bambuuliddeko mu muzigiti Namasuba bwe yadda namugamba nti babuulidde ku kkojja bagambye nti akasajja kali awo keefudde akasiraamu kaswaza eddiini yaffe kati naye nali ŋŋumye nanga nti guno muzannyo ate fane naafu ekifo ekyo saasooka kizanya kati kifo ekyo twakizanya dda 1983 nga tutandika muzannyo bagwetanga nsekezeŋŋanda actually by then media yasooka okuzanyanga Haji Bumaali bwagenda ebungereza nenkiteekinga on media nsereka ate omusiraamu yasooka okukizanya nga Haji Bumaali nenkiteekinga on netuguzanya okuva mu 1983 nga bwegambye nga Bakayimbira etandika 88 awo netugukyusa neguva mu nsekezeŋŋanda negwefuuka bantu bange era nga nze Haji Bumaali netuguzanyira ddala kati bukedde etandika tutwala omuzannyo bantu bange afuuka byansi ndoozaawo gwasimba gwadduka nnyo olwabukedde nnyo negulabika wanene nnyo negulabibwa bangi nnyo nti kyali kiruma nti tugenda otukugenda ku Bukedde TV nga twakazanyira emyaka egisukka mu 25 kumbi nga tugenda myaka 3 naye twazanyira ku Bukedde ebbanga eritaweza myezi 6 ng'abantu abakumanyi bangi okusinga bakumanyidde emyaka 3 ekyo kyannumanyo nenga bujjo tusaaga busaazi okitegedde atulaba muganda wange otegedde amaanyi omusajja ono wamaanyi nnyo mu ggwanga muno naye olaba akikuwadde testimony kyannumanyo nenga tutanyidde emyaka 3 omuntu akamanya emyezi 6 naye abantu bakusanga bakuyita Bumaale bakuyita Ganywera bakuyita Mukadde Mwangu abakuyita batono okusinga aba Haji Bumaale nekyasitula n'omuliro ogondowooza naye naawe wayitirira okuzanya ebintu by'ekitemu nga lwaki ozanya buli muzanyo nze gwe nalabanga nga nva Makerere nga olw'obuzanya bya butemu naye lwaki lwakubeera nti ekibi kyeranga okusinga ekirungi ali naddala mmwe bannamawulire musinga kwagala ebyo embwa yalumye omuntu si mawulire omuntu yalumye embwa kyemwagala era waliwo neyatugamba mwagala nnyo okuzanya baasa 2 kanaffe netuga katuzene baasa evudde embala etuuse bulungi ekampala kati ago mawulire ki temukyogerako ekyo abazaalibwa emulago bangi okusinga abafiira ku ngulu nekiri ayogera ku bantu bazaaliddwa I don't know why anyway that's you naye nga lwakubeera nti ekibi kyekisinga okulanda naye nga patisize nzanyanga omulungi nga tutandise kumenya mizannyo okusinga ndowooza mumwewuliriddeko naye wakikoze otya okubanga wasobodde okubafuna nga tebali bize oba tebakyakola abakola obadde kinawe bakyakola babeera kati bava ku Pride Theatre ne bagenda ekabo waabwe bafunawo amaka era bakyazanya n'abasanze bali mu rehearsal z'omuzannyo bagita Donabera ne bakuwa chance ne bakuwuliriza ne bakuwa obudde wakati mu butaba na budde bwabwe ne bampa chance ate bagambye nange naliko mu Bakayimbira kati soka tulaba ekibuuko yakyalina byannyonnyola kati wazanya ddi ng'omulungi naye ddala sijjukira n'akamu mu bibalo ya Nantongo nazanyanga Henry mundiwulira Saali Mutemu omutemu wandiwulira Yesenkubuge naye tewali amufaako yatemula lumu ani azanyanga yingiza empewo oli oti oyo Matovu Joy oyo no naye si mwangu mu bantu bange yennyini Saali Mutemu muperepetwa Saali Mutemu mingi kasambatuko Saali Mutemu nali mulungi mutemu wa kasambatuko Henry Grace Lutaya oyo Daddy Grace nga mutemu ddala yennyini nasuuka nenga nti ni buntu awandiika mutemu kugamba naye lwakubeera nti ejawa butemu abantu gyabakwata nnyo kyabava balooza nti nno byonna bya butemu naye nga n'egitali gya butemu paka lwe Dubero yajja nokasa nti n'ebitali kibya butemu kwegamba abisobola okuwandiika kuno okuyiga kubanga mulina engeri gye muwandiikamu olusozi lw'abatulege okuwandiika nsobola ogamba nti it's a natural talent naye ate Katonda n'atuyamba ne tusoma ffe twasinkana mu litu kya class nze Matovu ne Senkubuge era tandikirawo nnyawo ddala awo twogeddewo nnyo emyaka mingi abantu bamanyiwo bano abato abalaba kati tebabijjukira bajje batusomeko kati tufunzizeemu titwaza litu kya class
nga tusoma omuzannyo baguyita the road ogwa Ole Soyinka. Panika ya Ole Soyinka si nnyangu ayogerera mu ngero kati omuzannyo nitubanga tusimwangu okutegeera nitugamba abali tukya tulaki tetuguzannya nitwekola mu group awo Kampala High School tuli ba obis ba Kampala High School era nayo ninayo obukulu nze nkiikira ba obis ku lukiiko olufuga essomero tetulyerabiranga netuguzannya kati wetumala okuguzannya netugutegeera mu vaaka yaffe Matovolede yalina ekibiina kyali yazanyiramu Kampala Dramactors ekya David Roy n'agenda mwekezayo wala Nairobi wano mu Nairobi wamwe yasembera busembezi neffe ebiseera byaffe ebyo nga Nairobi ali wala era nga abagendayo babasiibulira ddala ng'omuntu amuwerekera ku akamba era bw'abakomwe bamukima naye mu Nairobi mwamusembeza ffe Nairobi dakiika 45 n'agenda muweekeza Nairobi Bakayimbira ne Kampala Dramactors nesigala awo nze Matovu Senkubuge ne mwami Mike Akande the late ono wa Donabera naye omugenzi oli kyeki muddusa mwekezayo kasita kwali ojja munoonyoma akunyumize lwaki muwaayiriza lwaki mumwogerera ajja kunyumiza netutandika Bakayimbira Dramactors 1982 naye oli bwababuuza mwenga mukula bulungi tukaddiwe tulagewo siinawo ansa nange ebyokola bikyalina bingi aye nebintu bino tulabitandika tuli bato 18 years era bano abaana bamemba baffe tubagamba bakyejo bamu ba myaka 25 3 naye omubuuza kyakoze nga takiraba naffe ku myaka 2 nga tuwandiisa emizannyo olubibala bina ntongo nabimwameredad walakira yali artistic director National Theatre bwe bagula bane bampire nebagamba nti omuzannyo guno ani yaguwandiika nembagamba nze tebakakasa nti mwemikainda naga nti efuuse setbook mumpaka kati nembanga nina okuwandiika akatabo nga kamaze okuyisibwa National Curriculum Development Center nti it is a setbook kati kiraba nti ebyo bintu bingi tugeze tubitamu kati okuyiga kwangu okuwandiika nekubeera nti kwatandika nti talent nagirina naye nga n'okusoma literature nakyo kyanyamba nnyo n'okubeera nti nga tukwatagana nga olwokuba naye yali ku kakiiko k'ebyenjigiriza naye nga ate yakyusa naye akatabo k'amaka g'abawansolo yaboneka ne katabo ke bayita bazibumbira ewakawunawo taata wange yebazibumbira era bombo banaleka okuwandiika n'okuzanya balooza nti bawandiika ku taata wange ate naye ngaali fani nga naye bakimugamba naye tawakana oziyoyo gwe wasikira ne bakuwa ekifundiko nze namusikira nze taata wa Edisendi omusajja oyo ayogera nakusinga ekirungi yetawaayiriza takola lugambo yayogera facts ye baali bamukuba n'omuku kamiliyoni yali anku owa kamiliyoni esendi bebamu anyway kati abakulaba ibane oyina abaana bameka obagazaaki sajja omuganda tayogera baana nze kakati nasikira taata wange abaana be baana bange oli mu 10 ni baana bangi oyina abakyala bameka omukyala nina omu emyaka egyo gyonna oyagala babiri bameka abadde mbuuza bameka atona akuwagira yenna amegeredde kati bweba bwebityo komaawo tewali mutawaana ebintu nange binsobedde Andrew Beno nagenze nayogera ku mutabani we Sendi naye nga simumanyi yazanya katemba kali Edward Sendi kaddiwa Edward Sendi tomumanyi akola ne bakasuku ne mukwano gwange nnyo Jenkins Mukasa Sendi ayitaga Luvindi ayogere nnyo kati oyo ba Luganda oyo ye mukulu Sendi ndo zalwa abaddako nalyokaddako kyava muyita mutabani we kubanga yasikira taata waabwe ono kibuuka Andrew Beno ye yasikira yes wera kyali kusimba tekimu kubyamujja ne kubinsanga wano program ya Simba ngali bisa akeera mu byakifundikwa biki kati Sendi olwokuba muganda we kati ono yasika kati abakitaawe
awo nkitegedde banna abasajja batuwandikira emizannyo ne batuteekera ne ku test piece olusozi lw'abatulege ngenda okusoma Oluganda nyenga seminary gye tugenda weza emyaka 10 mwaka ogujja mu March nga tulina omunaala Senkubige nze naagalira ba Senkubige nga batuleeta Bakayimbira essomero tusome ebintu byabwe bye batera ku sirabasi y'Oluganda wenna baagalira ngenda kusoma na drama already balina mbuta babaana bakola Oluganda babasoma iye obadde emutabo nga omuzimu gwa Kasooba obutabo nga Kalinda Kranima mugenzi no yali RDC yakyusa amaka g'abawansolo animal farm n'agizza mu Luganda kawandikirwa Russia tutandikirawo tusoke tuve mu bulango bwa bakama baffe Olugambo mu kyenkya Mityana Institute of Nursing mukulikeyo mu bulango bwa bakama baffe obwo we tugendedde mu bulango badde nzijukira kyewangambye wabaddeyo ebijuujulu so nga neebuuza babadde bayita emabega wa Andrew Benon ebijuujulu byebadde otugambako omanyi mu Bayibuli waliwo weegambira balina amaaso naye tebalaba kyeka nange mbadde n'amaaso nga siraba ntangaaza katubengayo zimukaba waffe olina ku birala byewakuttekutte yewe ebijuujulu ebirala kati kiriwo eki katugende nekiri kubanga bunnaye waliwo omuntu akuteeka ku kisenge tumaze ogenda kumpani omulala waŋŋambye wakutte bayitirivu James Senkubuge gwe tuba tulagako bantuddako oyo nno kaabula kata afuke pulezidenti w'eggwanga lino kituufu era eggulu yatusuubiza nti actually yatugambye baakulembera obudde obwo ye pulezidenti bonna bamuyita pulezidenti Mukayimbira oyo mulaba nga nange aba Olugambira bamuyita pulezidenti siri pulezidenti wo oweggwanga oba pulezidenti Olugambo nze ogamba gwe badde mmanyi katulabe Senkubuge kyagamba tuyitire omuntu asooka akitegeere muzannyo ki gwali ozanye ku street ne bagamba yoono nebaza Bukedde TV because twatuzanye ebbanga ddene naye audience ya theatre abantu babeera 10 therefore 15 weekend naye bw'ozanya ku TV abantu kitabuka Mwami Kibuka yakinyonyola bulungi agenda n'agamba nti yali okuseja emyaka mingi naye popularity gye yavuna ng'azanya Duba atasatula boda tagiraba yakubukedde nange nali byansi beyond nga kiyitirira waliwo kirabwe twatuukira nga emmotoka zirina kubeera tinted nga bwe zitabeera tinted nga poliisi ekwata nga obwana bukugoberera bujja kugwa mu motoka therefore ndabula zina kuba tinted ate nga ziri waggulu nga bweziba wansi omukono guba bwe guti okubajjamba ng'ogwa bishop otegedde ng'ogenda okuba jambo ekyo kirungi ekyo tukifunyemu ate bw'ozanya ku TV ate nga TV erabibwa abantu ebyo bye bitambulirako bye bigenderako kati sijja kubuuza myaka gy'omaze Mukayimbira kuba oliko mu kubatandisi kati Kayimbira emaze emyaka emeka Kayimbira akamala emyaka 40 mutandika mu mwaka gwa 84 twatandika mu 82 twatandika mu 82 nga tuli ku Kampala High School nga tusoma ne Kibuuka ne Alozi yasoma tubujje Mukama yebazibwe fena tukyaliwo ng'era tukyali balamu enkuyege zikyatukubira enduulu ya owandiise emizannyo emeka emizannyo mingi bwe njogera abantu bagamba yeepanka tekisoboka kati wamata weepanka yogera nakawandika emizannyo 5 50 productions mwejo mulimu masters zowulira nange nzimanyi omuzannyo nga Kigenyaagenya omuzannyo nga Bukedde Banyanike omuzannyo nga Maifa vaze siba nantalo okola lugambo lwawe andi olugambo ewaffe lwakubyanga ewaffe nakabuka olugambo lukubyekunda nga bakukunya essubi etete ne baluyisa ku mimwa nalufuula mulimu olina lwotayogeddeeko nga omunaala yes ati bwe ntandika okujogera mba sina we ntandikira nawe nkoma Bukedde Banyanike akakomo yennyini byansi all these yonna mizannyo mirungi era gyonna njagala nnyo set piece senior fomu agusoma omunaala gwali ya senior 6 ate olusudo lwabutwe gwa senior 4 lwalewula Andrew Ben Kibuuka kati ate Kigenyaagenya gwe bagambirako abantu nti bakaddiye nagira kikuyagamba mbu bakaddiwa omwana oyo alina amaanyi ge mangi alina abawagizi be bangi nnyo ate ne generation ye era yeeyo
ebintu bwete bwebiraba naye abantu bamuddamu bulungi nze namuddamu kimu kyokka nti emancipate yourself from mental slavery bw'oba olowooza nti ebyakuno biri bya wansi byemabega nti ebyebweru bye biri waggulu oba okyali mu busibe nkiwandikamu n'omuzannyo mulamba tugenda kubanga tugufulumye ne time from now the dinosaurs nga ba Uganda ngeweza emyaka 6 tugenda kubanga tuzannyo omuzannyo ogwo ffenna batisita abali mu Republic of Uganda tugenda kwegatta wamu tukole omuzannyo ogwo dinosaurs Uganda ngeweza emyaka 6 muki twagiweza okwefuga okwefuga Uganda at 60 tukuba mu ngalo tukaaba oba twekolimira bingi bigenda mu maaso mu nsi ate lulio gwa siriimu ndiwulira katolaba nendiwulira mbadde simwogedde naye nga gwe kumuzannyo gyensinga okwagala definitely kubanga naguwandika nga siguwandikidde Republic of Uganda ogwo naguwandika nga nguwandikidde famire yange. I had lost a brother Daudi Mpima nga nfiiriddwa Kiryowa, nfiiriddwa Namugambe, nfiiriddwa Nakungu, nengamba nti buli kyampandikira eggwanga ku luno kanneetantale mpandiike nga neewandikira ne famire yange naye bwe nagufulumya eri abantu esi negwagala bonna ne bagenderako ne bagwomerwa. Ogambe baartist bonna bagenda kubamu nereira mwalika chapiza bonna bagenda kubeeramu. Yavaawo yagenda yakola ki? Leira Kachapiza ali busy ate ne group eyange. That's how we have ensobola kisobodde okubeerawo. Omuntu bw'abeera etteeka erisooka eryaffe ligamba obeera w'osinga okwetaagisa. Otegedde bw'olaba Bakayimbira eriyagi yakuzanya ekizifo kyange weekend eno nga wafunye embaga somewhere nga bagenda embaga ya Olugambo mbaga nene abagamba na musajja uli ajja kunyigira tubeera naye bulijjo kangende ku mbaga ye gundi azanye ekifo kyange. Leira ali busy ate twagalanya abantu gabali busy era tetukolimanamu bw'amaliriza byaliko era ogenda okulanga akomyewo this is home. East west home is better. Ne office y'abaartist bonna abazanya emizannyo gy'oku stage wano we basinkanira era naffe tuli part of them wetubeera we house them era we are happy to associate with them. Ate neero olyose n'oyogeraawo katembo ono yakam drama theatre era yokyobula ntuddamu ne twetegeka era ennaku zino tutambula tokoowenja olekyoliddeko nti bwana alinnye omuti naga totawana ku kawenjo Mbadde sikimanyi bwe kigenda. Mmanyi bwe kigenda watula. Aha. Here's my office. Ngati chairman wa Bakayimbira de Masters. Wano we office yani. Ya Charles James Senkubuge, chairman Bakayimbira de Masters. Nabamu entebe ya wanvu wajja ngojitulega. Isawa alidda bwatalidda era eribeerawo omuzzukulu eribeerawo era abaana nga tugibalaga ebifaananyi ebiri wano tulabawo Ssekabaka Muteesa wa Lugembe Luwangula owokubiri oli ate oli ye Mwanga yazaala oyo ate ono yaliko kaakati Kabaka Mutebi yatudde ku Namulondo ate oli ye mutukufu layisi wa Uganda anko Kikufiira ng'atukwasa emidaali muzannyo time neeyitako gy'oguwandikirako kuba emizannyo 3 hours standard play tegumala gawandiika mu ddakiika oba mu lunaku. Emizannyo egimu ng'egya Shakespeare gye yawandiika nga giwandikira myaka na bisiibo gyezo bayita classical pieces nga class piece yeeyo kati gwe n'ogamba nti gufulumye 2025 naye nga ojjukira myaka 6 egyameefuga kati ebyafaayo byonna n'obiteekamu n'oteekamu ne situations eziriwo kati n'ofulumya nga gwego myaka 6 egyameefuga kubanga drama kusomesa kale era nzikiriza nti anyway kati ngenda kikubuuza nga tuvudde ka short break katumala okugendako mu bulango. Olugambo mu kyenkya Mityana Institute of Nursing. Osobola program ya pakasa. Ono ye yakola ekintu ekyenjawulo yasalawo kukola bigimusa mu nsujju. Tulina ensujju ezisigala mu nnimiro nga bamaze okutikka ku mmotoka ezo ate tuzirecyclinga ne tukolamu fertilizer. Ayongerwa ayiye kwafuna obuuma wali kusobola okufunikayo obuuma obukola kwebyo ebyo wastes
kulikayo mu bulango bwa bakama baffe wetugendedde mbadde njagala kukubuuza nzikiriza nti buli muntu owangala ku mulimu gw'abaliko abagufunamu abantu bano eno omulimu guno eno bagufunyemu kira bekoleddewo ki ebbanga lyonna abakayimbira dramactors betulaga obwedda kuva ggulo biki bye bekoleddewo biki nga babijje mu mirimu gye bakola gino egyawabwa Nakatemba kati ye nkugambe ki kubanga nange nababuuza buli omu nga tannyonnyola wabula kyemmanyi Senkubuge ayinayo abaana naye batono kyebasinza okufunamu popularity tutumu mpozi Senkubuge emakindi wali mu kizungu wabeera waliwo oba tonatuuka waka waliwo apartments banga nti ze azijje mu byakatemba simanyi naye nga kyekyo manyi munange wali abavubuka oba abaana abato babatandika ng'agamba njagala kubeera kino njagala kubeera nga gundi kati ate ye kibuuka kizibu kyakumanya ng'era bw'omulaba oba basirikirira bisirikirire nga gyebiri kati mbuuza kati goyinza okugenda nti nze nyina kino naye osinga obamanyi nnyo kuba wazanyirayoko nze namalayo emyezi ebiri ye bannaye tolowooza n'omuzi nala ate okazi sanyu ye yajja luvannyuma lusanyu robina mukayimbira nga nze nvudde nze nagenda ne katongole ne mulekayo bajirabira ne titi kati nze nenzija mu bukedde nga omulimu gw'amawulire nga Mr. Mangeni Makerere University yali yangamba soma amawulire nze nali ngenze kusoma Katemba kati nga mpulira ate journalism is calling kumanya omulimu guno kuyitibwa kati bwe najja wano Senkubuge ekyabangamba nti ndi desert buli kasera maama nze nadizatinga bwinudemu seminari nadizatinga obwakayimbira ne dizatinga wangi omanyi ogenze noyogera ku kyamawulire nenzijukira nti omwami oyo alina kati obudde buno TV emu gyakolako ebintu bino abibalansinga atya ng'eno ali mu byamawulire eno ate ne bamuyita president kitegeeza alina okubeera nga waali ababulire balina okukola akibalansinga atya okubawa obudde ne babeera nga bakwasaganya emirimu gyamu era ebimu ku byakosa kayimbira bakayimbira atulaba twogera ku bakayimbira kali akantu bakayimbira badramactors kakati ekimu ku byabakosaamu nga Simba etandise 9 kati ne bakola program binsanga wano bonna kuru Jini Nakachwa ani ono omukyala Kachapizo Leira oli Kibukutu ani ono Senkubuge siasa yennyini ne Andrew Ben Kibuka nga bakola binsanga wano katebereza abakeeranga ne baga sawa nya tuli kayimbira wali kuna Mirembe Road awali manje eri kati Pastor Irene nga we bakolera rehearsal ne bazanyira emizanyo nga bakeera ku Simba binsano saa 12 ez'okumacha ne gwanya ne baddanga bakoyi kati awo ne batandika n'omuntu ababalinzi abakoye n'abalinzi abakoye kati mutandika rehearsals nga ate okitegedde nokuwa mukoye abantu bemugenda okubawanga tebikyanyuma kyekyo nedda oba concentration y'okuyiiya tekyaliwo eba teriwo bulungi kati Senkubuge already ali mu media kakati Kibuka naye ali mu byabifundikwa kusikira yasikira taata wa ndaba emirimu balina miitirivu ate nekirala bwe mukula responsibilities zeeyongera naye kirungi bateekamu abato abakwasaganya kati bikwasaganya n'ekyokubiri mpozi nti bakyali ku mulamwa zino obuvunanyizibwa bweyongezi naye kirungi nnyo okukwasa obuvunanyizibwa n'ogamba kambutikko ono abe ng'akwasaganya wembanga siri kati atukyagera mu maaso nno ne Senkubuge omuntu mukulu nnyo okuba nti emboozi ye esobola okuggwamu baginyongere tugyongere abantu baffe ono oyo naye mumutegedde ng'atukwasa emidaali kyokka ng'atukwasa emidaali tutegeeragana ate wali be baafuna emidaali okifunye kakati kuliko omu yekka atali babiri atali bakayimbira asooka eno mutabani wa muganda waffe mugenzi Swaibu Matovu ali ku kono ali mu kiyambadde ekisweta mutabani wa muganda waffe Swaibu Matovu yali wa kibiina bakita Pigeons addako Andubeni Kibuuka addako Charles James Senkubuge emabega wange Dani Mugula ate emabega we eyekweseeyo ye mukyala Beni yamumanyi addako Jini Nakachwa addako Eroni tulaba bonna baafuna emidaali fondiwulira addako Leera Kalanzi Kachapizo addako Lady Aisha addako Alozias Matovu Joy asembye eno posthumously yafuna ogwa Paulo Kafeero ye Martin Kafeero yafuna ogwa Paulo Kafeero kati owokusatu funa kyomwogerako Aisha mukyala mulungi nnyo n'abaana balungi ate bampisa bakutunuza mu kamera ngonyonyola buli badde tebawulidde ayogera ku mukyala gwe bayita Aisha Lady Aisha mukyala she's very beautiful
n'abaana babe balungi nnyo ate bampisa mbagala nnyo. Baana bali bame? Baana babiri. Taata waabwe ya Charles James Senkubwe. Obugalo obw'amaanyi. Naye Senkubwe oli ate kyatubuulira katemba okusomooza kwe yafuna n'afuna setback. Ya twekwasa covid naye covid agenda kujja olugendo olukka wansi lwali lutandise. Twali ku slope ekkirira egenda wansi. Naye ng'ensobi etandikibwa Bakayimbira Dramators. Lwaki? Kubanga ffe twali tusinga ssente ne tugaana taylorization of the theatres. Kibuga Kampala abaliddemu kyali kivundu kyonna. Ontegedde nze nayagala okukola embaga mu kifo ekiri posh nali nagenda mukono si lwakuba nali njala genda wala naye Colin Hotel yokka ye yaliwo nga yeya class. Kati ebiseera bibajja mutukuvu layisi Yoweri Kaguta Museveni amaze okujja muyinza abantu batandika okukyusa ebifo byabwe ne amaduuka ne hotel na buli kimu theatre ne zisigalira emabega. Abantu basigala bajja ne ezo point ne tuzisuula na buli kati tunawo otusanga mu kibuga. We don't club, we don't socialize, we don't rumbe, we don't imbaga. Twagala nga bwe tunagamba mbadde Dubai. Mbadde simulaba ndabunuza gy'abadde ddala. The make believe part of theatre is very important. Bwe tudda mu bisaawe amatala gakuyambako okukyusa. Tumanyi kuzanyisa abakyala n'omugamba nti katugenda kuzanyanga mukazi mukulu. Ontegedde bwaba ali mu kisaawe okozesa ettaala omulaba nti ako kaana batulimba. But when you are in a theatre nekuba ettaala eya amba nekuba nendakamu eya bbulu katono natunula watulaba mukadde so nga mwana muto ebyo byonna twabifiirwa bwe twagenda mu bisaawe. Ate nga Kayimbira yabitandika ffe twatandika ebisaawe mu ggwanga muno mu kabi omujjukira Paul Kafeero Amani Basudde ne Livingstone Kasozi twafuna abantu bamitwalo 4 abantu batubba ne bakoowa. Naye waliwo era embeera ya bukulu obudde gwe wagenda notandika okukola ku radio Simba binsanga wano nekibuuka kati rihaso akyo kikulu nnyo. Twafiirwa sitya kukyogera tukola omuzannyo baguyita oguno gw'aba dinosaurs baguyita sauri yako. Obwongo bwonna bwe tubadde tukozesa ne Katolubwama ne Andrew Ben Kibuuka ne Philip Luswata bwe tubadde tukozesa ebbanga no lyonna tugenda bukuŋŋaanya bwamu tukole production eno. We want to compete with the international productions. Tukoye abantu okulaba emizannyo gye gimu entambula yemu twagala kulaba a strong movement on stage and we are going to do it. Kati ate contribution ya comedy mu kugwa kwa theatre nedda atutojekwasa bwekwasa. Seriously, comedy is another genre of theatre. Era nze nange bakiŋŋambako lwaki tokolayo stand up comedy nembagamba nedda nze manyi kukola ate nze njagala production nga y'abantu bangi. Comedy yandibadde tugattako bugasi iyo nyanguko ekyovaanula ensonga lwaki abamu bagifitina nti owa comedy ajjanga bwoli awo n'atandika okukanyuga layinize abantu ne basasula. Theatre olina kusooka kuwandiika notendeka nolanga nozimba stage notekamu sound effects noyiya music nofulumya production ngejjudde. Owakomedi tanabudde bwebyo kakati sibula bakulaba banange tweyanziza nnyo omukulu ono tujjukirako. We've got special attachments ne Bukede TV kubanga be batulaga ntusobola okuzanya TV drama ne batuteekayo episodes tulina 14 ebyomuzannyo oguyitibwa byansi. That is a long period of time. Ate ne batatuyisa bubi TV ezimugenda ne muzikolera ne babakubirayo. Bukede we didn't get that. Tebatukubirayo ate nga tebatusaba njawulo. It was such a good relationship. Omulabi wa Bukede TV nawe wale kutwagala ffe tewaliwo kyatumakinga kirala kyonna. Nze sisabanga ku mulimu wonna naye olwokuba mwe mugenda ne mutujajamya ne mutogerako bulungi people start looking for us nebagamba gundi oyinza okunkolera kino jangu okole kino naawe ngamba gw'omuvubuka atandika bayibuli egamba alinyiikirira omulimu gwe aliyimirira amaaso g'abakabaka. Concentrate on whatever you're doing. Oli ku kamera oli mu editing oli luddawa tebagamba nti alinyiikirira obwa lawyer oba alinyiikirira obwa acting. Nedda omulimu gwonna gw'okola kasita ogunyiikirira mu maaso g'abakabaka ajja kuyingiramu ate si kyokka with the smiling wallet ng'eyange.
mazima gisebo tweyanziza nnyo okutukyazaako katusingane kati naye kangende ntandika okugeyengula kale ndowooza namwe mukyewuliddeko nti Bukedde number 1 TV naye nzikiri tukkiriza nti omwami ono yalokoka okuva nti yatandika okuba ng'akola ne pasita Bujingo ate nga eddiini y'abalokole ekkiriza omukyalo omu si bwe kiri naye engeri gy'abadde ayogera ku ky'omuhanji Lady Aisha naawe okkiriza nti alina omukyalo omu oba otherwise ogumu engeri gy'oyogedde naggayo ebintu bino kamugenda bikuddamu mu bulungi ogambye omusumba eri gy'ali kati ate n'omusumba oli alina abakyala babiri kati nange njagala bantangazeemu eddiini eyo gamba tobuuziza n'omala maliriza nti oli alina ow'empeta ate alina n'ono gwe bapepeya gwe yagamba ate ntamuwasangako wadde twalabanga kyekyo bwe kityo kakati ono bw'ogamba nti ddiini eri egamba omu ono alina babiri ate ogamba nti ali eri oba eyamuwa omulimu ng'ate ye ekyo ekyokulabirako kyennyini ali mu babiri kati alo ekitegeeza nga kyebagamba nti ennyonyi enkulu yayigiriza ente okubuuka omukulu n'omuto naye ento ya senkubuge ebantu ddala senkubuge naye muntu mukulu senkubuge nayinza okuba asinga pasita Bujingo obukulu anti waliwo n'obukulu bw'obuyinza kati bwe mbadde njogerako bukulu nyonyi ento n'enkulu nti senkubuge achievements ze balina eza long term achievements basajja Bakayimbira balina records nyingi Ben Kibuuka gwe twasoose okulaga yatugambye nti baatula senior foba mu 80 bwe beesinkana batandike Bakayimbira kiba kitegeezaawo emyaka mingi gye bakoze ki gye balina so senkubuge ndowooza Bujingo nayinza okuba myaka nga 48 senkubuge ayinza okuba 5 nga 8 kati kubwe mubyani ayigiriza munne anyway buli omu naye omukyala ye Lady Aisha buli omu kyalowooza kyakola kasita kiba nga tekiyingiriza balala senkubuge alina mukyala we ate nno mukatuliki nnyo nene nga bwe nawulira oba senkubuge ye mukristaayo bino ebyokulokoka bibeesimulokole kati anti kati labayo omuntu asobola okugandi mulokole naffe abakatuliki tuli balokole obulokole anyway sijja bigenda anti kati kyo anti ndabyo bigenda mu nnyo nga tobitegeera oli gojja tegeera nnyo biri omukyala ye Lady Aisha yaddamu n'afumbirwa oba simufumbi sokoleke nti obeera mukatuliki naye ng'oli mulokole omutima gwe gusinga okuba omulokole okusinga okwogera nnyo ne bayibuli mu Peter egamba not everybody who says Lord Lord will enter the kingdom of heaven okwogera ennyo nze ndi mutuukirivu oba nayogera nnyo Katonda si kyo kitegeeza nti nno omutima gw'omwerufu okuyamba n'okola ebikolwa by'ekisa ne mu mutima gw'okuba omulokofu ddala nga tokola byambyone kisingako nnyo okusinga oli eyegulumiza ffe tuli balokole egamba omuntu w'omutima omulungi asinga oyo agenda mu kyaki ate n'amala n'akola ebibi bw'obanga oyambye anyway mbadde mbuuza ku ky'omuhanji nti yadda mufumbo kati mu maka amalala oba Aisha yenyisebo kakati sikisuubira kuba bwe kyalibaddewo ekyo senkubuge teyaligambye nti beautiful Aisha ayina engeri gyamuwanyewanyawo neŋŋamba alo nange neŋŋamba kikyo abaana babiri nga taata waabwe yaani naye wako